nabadde mu kusanyu eritagambika n'olwekyo njagala leero nzikirize ntuuke mu kusaasira maama Janet Kataha Museveni abeera ddala maama wange nti ng'olabye n'obugonvugonvu baga nti okugulu kwafunamu obuzibu naye ojja kuba bulungi mukama ajja kukutereeza otereere nze bansanyusa nnyo nga bali bombi President Museveni ne Janet bwe baba batambula mpulira essanyu ekyamazima balina love ate love eyo ng'ogiraba abantu gye twetaaga so maama nkusaasidde gy'oli yonna ojja kuba bulungi tereera okomewo ate mubeere mu ssanyu eritagambika ekisanja kino kirabika kijja kunyumira nnyo Mr. President era nkwagaliza ddungi byereere abalala bonna abatakola kintu kyonna mu byalo eyo kiri bubi mu byalo kiri bubi enzikiza etta abantu wakiri mbawe sola ya mitwalo 9 mataala 4 abantu mbawe sola mukole enguudo ze mu byalo omugamba BRC sente zibakuŋŋaanya 10% n'endala zonna bakoleko ebikubo ebiri mu LC zaabwe abantu balimo okubanga amakubo ogonoonese mu byalo enzikiza n'obwavu ebintu ebyo ebisatu tukolebwe njala twandikire ku nsonga y'ebisiyaga naye ekyase nnyo kati ndaba bapasita beetwala pasita Kiganda pasita Kayanja luli nali neetegereza lipooti owa forensic okuva enaggulu gye yawandiika ey'emikondooza gyali miitirivu nga yafuna ebyava ku masimu wa pasita Kayanja n'abavubuka bano abagambibwa okuba nti yabalya ebisiyaga katate nga tuli ku ekyo katate waliwo ne bano simanya batikitooka baani nabo bwennyini beenyigidde abasajja bakatonda babeera mu mboozi bweziti tuli mu za bisiyaga nendowooza omugobereza n'akola atya pasita Kayanja yekyekinge bagamba awali omuka tewabula muliro awali omuliro tewabula muka byatandika mpola wamu 28 awo 27 ebintu bitandika pasita Kayanja yakola kino fanga abalokole tutakkiriza kubanga emu twali tubikkirizaamu tugamba wakirabika balwana bulwanyi n'ebintu bize bivaayo mpola omusango gwasooka gwe baripootinga koodi Kampala omusango gwali gutuuse ndoza gugenda mu kooti bwe yakimanya najja n'alongoosa bugundi za poliisi zonna n'azirongoosa ojjukira kuzikuba rupeeya omusango gwakomaawo kati okulongoosa gwali kumusinze nze ndowooza yakolagana ne poliisi bagaa nti mutureke bali bayaayi bali baki tebalina ssente baavu biki tubirekere awo n'alongoosa poliisi n'akola biki omusango negukomaawo twali tuli awo n'aleeta omwenge konteyina ne konteyina naziyisa mugundi yawo munyonyo awo era ne bajjayo ne bamukwata bagaa nti omusumba oleeta otya omwenge naye omusango oyo gyegwagwera temwafaayo n'olwayo temugukoberera oba okitegeera tuba tuli awo nga bazeemu okuloopa kuluno baali 6 kuluno nga baweze 9 abavubuka bagamba atulidde ebisiyaga ye Kayanja gagamba nti abasumba bane be bamulwanyisa n'abane babamulwanyisa ki kubanga musumba Kayanja ye mukristaayo talinga abasumba bano abalala yafumbirwe yawasa embaga ena mirembe yabatizibwa ena mirembe yasibwako emikono ena mirembe takyukanga akola bibye mu ngeri eyo kakati ate bano abalala bajja bakiganda baani bagamba nti bamulwanyisa bagende bakwate ettaka gye yazimba oba bamulwanyisa kukola ki babagamba nti Kiganda yanyumyako ko n'abamu ku bakozi ba Kayanja ku faamu emu nga abalaga bo balina okwogera ndowooza singa bituuka mu kooti newala ebintu byatandika mpola kubanga abaana abo batuuka n'okudescribinga gundi ye private party ya Kayanja nga bwefaanana era nze kyemanyi bajja kukebera bakole buli kimu kyonna so nze nsuubira wandibanga waliwo ekyaliwo mu biseera ebyo ayinza okuba yabivaako kati naye bweba yabikola nga yabirya akkirize yenenye abantu bamusonyiwe naye ekintu wekituuse kati kubanga oli bwe baawa omusango President State Attorney n'agamba baddemu banoonyereze ne baddamu ne banoonyereza bagenda okujeera nga bagamba nti wandibaawo ekiraga nti ayinza okuba yakola ki naye ye n'akyusa ate n'akola counterclaim n'abasibako omusango ogw'okumwogerera amafunkuule era kati gwe guliyo naye nagwo kati we gutuusa ate gulaga nti ebyakalabikako byakazuulibwa biraga nti Kayanja yagobanga yakola ki yakikola kubanga lipooti ya forensic ono oba wagyetegereza eyaleetebwa ono
Kanene Enoka Kanene nga eraga nti bwe banoonyereza ebyava ku masimu ga Pastor Kayanja ne ku bavubuka bano Pastor Kayanja alinga asenda abavubuka bano obutayogera agenda kuba wasi kituufu nnyo omu ku bo bayogera yamugamba nti abaana bandi bubi tukole tutya ate balobe yawa ku sente baali banjiko n'abamu bafuna ate nabo weebali nono omusirikale yali anoonyereza bagezaako kumuwa $5,000,000 nazigaana nazigana ate ze nkugambye ono anti bw'osalawo n'osira omwoyo fe batugume ekitubeezeza wano mu mbeera gye tulimu siga nti bwe twandibadde naye twasalawo netugamba tutya kwogera amazima ebintu bino sandibyogedde nyinza okugamba tyaka ngende Kayanja oba muyambi oba ki bambeeyo akantu nemu okwogera nze tugume wakira okusula enjala naye kyembamanyi nti kituufu nja kyogera nti kituufu omusirikale bamuwa sente n'azigaana owa forensic yakola ripooti kubanga bamukoyeyo mu kooti nga story eno Kingdom TV gye yali ekoze ng'omulamuzi ayagala nga waliwo ebigambo ebyaliwo nga Pastor Kayanja nti bali bamulebudde era story yaabwe yagikwata n'agiteekamu ekigambo fake news wakati kati omulamuzi n'agamba bapulenge story bbiri esooka yeya Kingdom ey'okubiri yeya Channel 44 ne bapulenge eya Kingdom ne bapulenge eya Channel 44 ne babuuza owa forensic ne bamugamba nti ebyo bye wakola mu ripooti n'agamba nti byebyo eya Kingdom kati bamubuuza kweri eya Channel 44 n'agamba nedda omulamuzi n'alagira bakwate ripoota wa Channel 44 genfuna mu ripoota abatana bakutuuka mu kooti bamweleza message nti tojja bagenda kuyoola owa Channel 44 kubanga ye yakola story ng'agezako protectinga mukama we kati byebyo abaana bakola description y'akantu y'akasoro ka Pastor Kayanja ebikavaamu tebinaba kuyingira kooti naye nga biraga nti kawanvu kanenenene kali bweti kasale ebyo naba bikakase ddala akantu ka Kayanja kasale kanenenene kawanvu nti era bw'aba agenda okugira waliwo ebizigo byakozesa n'abaana ne bawogera n'erinnya lyabyo kubanga waliwo ekikebe kyaggwamu bakirina abaana bakirina ekikebe kyaggwamu bakirina era erinnya lyabizigo ebyo bw'oteeka mugundi mugugo kireeta byonna ebikwataganye n'ebyebisiyaga ati kati nze kubula nze kiryandongo nali mbaddeyo sibeerangayo kiryandongo nze simanyi Kayanja by the way nze mumanyi ng'omukristaayo mukristaayo kubanga nze nsabira na mirembe mu biseera ebyo kitegera omusumba Serulo bwe yajja tugende Makerere nze nali mwobo mu bavubuka naye nange waliwo bye nalaba ebitaali bituufu naye sibyogerangako era sigenda byogera kubanga ffe Bayibuli etugamba ng'abakristaayo kyotayogedde kati tokyogeranga emirembe n'emirembe era nze nagamba amiina so waliwo ebintu ebiriwo ebitali bituufu baba n'abavubuka bavunana kusalimbira ku kyaki ye ate basalimbirawo ku kyaki ye nga we bakulira abaana bakulidde ku kyakyo ani abakulidde awo bana mbamanyi abasinga mbamanyi ani abatwala ekiryandongo ku faamu ya Kayanja teriiyo kati bwe bajja eri bo bakimanya bati ani abatwalayo kati Kayanja ava ku kyokugamba nti bano bamukubyezeko story bayagambye Bishop Kiganda why lwaki mukolako story ya blackmail bwetu siri blackmail wawaaba kati weewozeeko woza osinga omusango this is not a blackmail wandibaawo ekyaliwo mu biseera ebyo nze kugamba oyinza okuba walokoka kati n'obyejjako n'ogaasiiranga mu kubikola naye waliwo ebyaliwo okusinziira olina okukkiriza okusinziira nze oli akugambye tuguma akantu kenkamanyi kawanvu oba katono oba kaki kasale kafaanana bwe kati ddala bwe weetunulwa bw'otolaba keeku kenyini koolina bw'obanga keeko oli akalaba atya si mwana muno temwabadde wali mugamunaaba mwena temwagenze mutoyi mwena ng'oli musumba ono ndiga naye akugamba abaana zibadde endigaawe wa Pastor Kayanja mwana buto gye bukulidde Pastor Kayanja abukuziza n'omukusoma ne mukola buki bwonna tetwalinga baana bato nga tugenda ewa Kayanja ne tulya ne tugenda wa wonna n'atukolera byonna bye twagala naye mulimu abaana bafuna ebintu ebitali bituufu ekyo banaye bakkirize oba bagaane kkiriza lokoka weenenye teekawo embeera endala okitegeera n'ebintu by'okwebuzaabuza bino si birungi so waliwo ekitali kituufu Pastor Kayanja waliwo ekitali kituufu omunamawulire yajja n'akubuuza byakubuuza
n'okakana ng'omuwadde pawundi 10 wamuwazaaki wali omwebazaaki Munamawule yali anoonyereza story Munamawule ndastanula endawula ndawula ono wa investigator yagenda ng'agenze ku investigatinga n'amala oku investigatinga n'amugamba njagala onzikirize njogere ne mukyalawo ono mu ngeri gy'okumukkiriza kwogera n'omukyala akwata pawundi 10 pawundi emu erimu siringi 14 obwo obukadde 16 kati ate yali amuwazaaki ate byebi byetubitwagala babisi ate ndawula olwavaawo teyaddamu ate yaddemu kukola ki yatambula butambuzi yakunta n'atambula kitegeeza yali alina lead gy'aliko yali agirina ate omumanyi endawula bw'aba alina kyaliko mu investigation wano abantu bemanyi ndawula is an investigator ng'agamba naye bino tebigatta nyina genda wakayanja n'agenda n'amutuukako yamala ebbanga nga tamutuukako n'amutuukako bw'amala omutuukako n'amala okumukolako interview byonna n'amugamba owekitiibwa mbadde nkusaba okkirize njogereko n'omukyala naye mukoleko ki interview Kayanja bwe yawulira ebyo yakwata mugundi bw'ati n'ajja mu pounds 14 n'azimuwa yeegana ente yazimuwa yamuwazaaki Kayanja aliko question mark Kayanja aliko question mark sinna mu basumba bebogerako gwemanyi soogerangako n'omusumba Kiganda soogerangako in fact n'omusumba Ssenyonga sikwatagana naye kuva bwe yanyaga wanga wali omwochoza nakwata fire extinguisher okuva ewuwe nga nkute fire extinguisher n'enemesa bagenda okusoma amawulire kyokka gw'obanja bo bagenda soma kati oyo sitoyinza gamba nti nayogedde naye nze njogera mazima Pastor Mare soogeranga naye naye njogera okusinziira mu bintu ebigenda mu maaso nina experience mu mawulire for a long time nina experience mu mateeka nina experience mu nsonga z'abantu okitegeera sirina nsonga lwaki mba mpayiriza Kayanja musajja wa kitiibwa akola ebirungi naye abaana bano waliwo kye wabakola bw'abanga si yegwe waliwo munno ow'oku Lusegere eyakibakola mutuule mwetereeze musolovinga ensonga ezo otherwise ogenda kuswala banalaba Sunday wedde yaleeta ndowooza abanga profit okuva e Kenya kati mukyala mu kubuulira wakati n'agamba abantu bali mu kumbuuza lwaki nze nga mukyala w'omusumba sina nekimu kyenkola ki kyenjogera agamba eyo peegi twagivaako ddeyo okutwogera neyo tukuba bulakameiro kati tuli ku peegi endala kati mukyala wa Kayanja ngalaga nti Kayanja talina musango yabavunaana waabwe anti kakati kyova olaba oli yali ayagala atuukirire Jessica Kayanja omunamawulire lwaki ono yamuwa sente abireke kitegeeza alina kyama gwe waliwo omuntu asobola okuwa miliyoni 15 ez'obwerere munamawulire nakwata munamawulire agamba nkuwadde wadde nga za bwereere Stanley Dawula waali mumubuuze kyeri agenda okufuna yakifuna teyakifuna era biki bye yali anoonyereza okugenda okufuna sayidi y'oli okutuuka ku sayidi eyo biki bye yali anoonyereza ajja kukubuulira ensonga ya bisiyaga kitegeeza ebisiyaga bino bisobola okuba nga biri mu kyaki bisiyaga bino ayinza okuba yabigiramu mu biseera ebyo kati n'abivaako kitegeeza omusango naye omusango tuko teguvunga abaana bano buli ngeri yonna baali abaana 17 omwenda gwe guli mu kooti kati gwe yawaabira gwasalimbira ku kyaki ye naye ng'abalala gye bali basajja bakulu kati babasirisa either na sente basajja amu babawa ssente abalala basalawo ng'abalokole ne bagamba tubitadde naye weebali ate bali lwedde okwogera amazima ekyo kiba tekirwala Pastor Kayanja mu nkomyo ati kati tugambe ki kubanga ogumuka muvi ankugambye musango guli gw'okuleeta omwenge ogutalina misolo ogwalagawa gwe yali aleeta gwaki yali aleeta gwaki ye omwenge ogwo guliwa mwana omuleka ebintu nebitambula naye mulimu ebintu byebitengedde okutuusa ekiseera bibeere nga bikola ki Kayanja okumuvunaana obulungi nga President Museveni takyali pulezidenti w'eggwanga gisobola omukka muvi kubanga kati bino byonna waliwo gye bigwera olujja budde bakubira pulezidenti essimu olujja bakubira mukyala Janet essimu ng'ebintu bigwera awo naye tulina akakiiko akagenda okubeerawo nga pulezidenti awummudde akagenda okujjayo gasiro oyo yenna nza kubanga nze nkatuddemu kyogamba osobola okumusalira Kayanja nze tugumi nze waliwo gwe sisalira musango ono nze ndinga muhoozi Ken Lugaba ne batukwasa bwe batize ne banteeka baga akakiiko kaakano buli gwe baleeta mu maaso gange oteeka okulaga ekituufu ekyaliwo otherwise ze kuwanika ku kalaba nze tugume okulaga Yahaya Jammeh
ow'eggambia weve mu buyinza ne bateekawo akakiiko kanoonyereza ku nsobi zonna zeyakola ako kenjagala nze mba nkatuulamu ate nina all what it takes okukabeeramu ndi munamateeka nasoma amawulire nasoma ebyenfuna nze mbaddewo ebyobufuzi mbibaddemu ntuuza mu ntebe olyoka olabe olyokonyige bakayanja gasiya nze tondetera nze ekizibu kisola abasajja bakatonda bagamba bali mubisi abo bonna bona obaleeta abo bajeno ababadde bajeno n'oleeta muntu n'oteeka wali oteeka okwogera amazima kyensooka okugamba wanika omukono ayi so and so kati n'omala n'ogizza wansi soga ebibuuzo sangamu okolaogenda karaba ogenda wali myaka 2 myaka 3 5 6 ogenda ondabe nze tugu andi kati fawano mu Uganda tulina embeera eyo nti omugagga tasibwa ow'amaanyi takwatibwa bwerinda babaleete mu maaso gange nga nze nkulira akakiiko bino byonna byolaba baagala okututta tolowooza batuttira kirala tebaagala tutuuke mu kiseera kiri bamanyi tugume yes katana bwali n'okusinzira bye yasoma ne byategeera tetutwewali tetugira naye tetumalaako naye bange saawa yonna bano abasajja tetukyalina myaka 10 nga bakyayinaayina bwe bati abantu bakola efujjo mu gavumenti abantu babye eggwanga gwe n'ogenda mu byalo nga sente zaali ez'okuyamba abantu zonna baazirya omuntu omu nga yeyazirya muri mu kuzimba akedi mu kuzimba apartment abantu bali mu kubonaabona teri masanyalaze mu byalo teri biki enguudo empanvu otambula emmotoka zeetomera zonna enzikiza eri ku luguudo oba kitegeera nga sente mwazi kati bakuleete mu maaso gange enkeera olabe okankana yena n'okankana amalusu ne gayiika nogenda bakutwala watugume mpaka nyondo bweti kwa pa ne muyimirira pa mutuure nendi okandandika mwendo abasajja we tuli mu nsi wano kati bo baagala wano batutte waliwo neyagala program gye twakola ogijjukira tugenda nze ngenda kulagira Kiwanda mbuye munnamateeka nalaba commentinga komenti mpanvu Kiwanda atuloope tugume yagene mu kooti nze tugume ntwala mu kooti nze abantu bonna baneebulipyeko twali antwala mu kooti muntwaleyo ngenda nze kwogera ekintu nga nkirinako bino waliwo neyangula ne mugamba ebya kooti ng'otwala tugume mu kooti mweso nze kugambye muleka ntwale oba baagala bagende wakatiikiro bayega bagende Mmengo babuuze ate nabampandiikako bagenda kunsasula nze osagane tugume nze kubuulira abantu akola ebintu ebitaliimu nze ngenda okwogera ekintu nga nkirinako kitegeera toyinza kukozesa bwakabaka bwa Buganda n'ompandikako olupapula lwa miko 6 ng'owandiika ku tugume kati bali kuki nze nakugamba wano mwena mwatya baŋŋamba nti ngene ganyambadde kansu nesibesimanyi gundi nga ndi mubigere nze ne ŋŋamba tugumeze nze tugume nze nali ntidde kuba mwana wa BBS yankubira essimu ekiro naŋŋamba tugume bagenda musiba ate nammwe temuwona yamenya wanamulenga basaka manange kakati owa BBS oyo ajja binyonyola yali ankubiddeko okusima manye saidi yakubira byebyo newa CBS byebyo anti byebyo newabukedde byebyo juzi nayogedde n'Ahmed Mukiibi mumanyi mukwano gwange ye editor nemugamba nkutwala mu kooti ngenda batwala mu kooti lwaki oyogerera omuntu ebintu byotomanyi kati ga bino byakayanja sinze nabitandika nange mbitandikako okusinzira nga bwe mbiraba nga munamateeka nali mu mawulire nga munamateeka nga munamawulire ebintu nange nga bwe mbiraba ate nze mbiraba by the way mu area ekugamba nti gwe weegendereze kubanga ekisooka ndi muntu mukulu ndudde mu bintu bino bambitegeera nze ensonga nziraba gye ziraga bagenda kuba omusango kati bwe nkugamba gwoleba okutegeera Kiwanda ali tasobola kuŋŋamba nti olwaleero onjogeddeko ensawo yange eri wali baginde ekiri nzijemu ekiwandiiko nkirage kyeyampadde Kiwanda kyeyampadde nkitwalire mukwano gw'oli gwe yagamba nti nze muleekere ekiwandiiko ekiraga biki byantuukako basobole okunyamba Kiwanda mwe mwali mugamba nti nze wali wendi be nali njogera ekiwandiiko kyekiriwa soma sogerako bya bulimba sogerako bya bulimba soma National Consultative Forum for Political Parties and Political Organizations yagikuwa 2 Machi 2026
recommendation for medical assistance to Mr. Tugume Gideon. Leo tukomao. Nobwe tukomao. Ensonga yatandika nga ndi wali. Yeah, during the last presidential campaign sagala oyogerejeraga na biki naye during yogera okugunda during the last presidential campaign of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, and NRM flag bearer, which was held at Kololo Independence Ground on 13th January 2026. Wafunira obuzibu. Wafunira obuzibu. Nenkola kusinga ne bantwala mu ddwaliro nobworekerawo Kiwanda yagimpadde kubanga ng'omuntu yamanya ekyantuukako ezo zonna ki attachment zonna ziryawo z'eddwaliro bikibengeri China Uganda Friendship Hospital Nakuru. oba okitegeera kakati oli bwagamba nti Kiwanda agenda kumpa nze nagenda okwogera kinali njogera nali kitegeeza abasajja baali bakulungi bibyo kati agamba nti banyambe naye tewali yanyambye naye ngenda bba warawara mbakube mu kooti oba kitegeera ngenda bakuba mu kooti ndajanye bagambe twali mwali mwagala kunzita munyambye ofune ki obujjanjabi nabo baganye kati gwe ng'ovaayo ng'ogamba nti owabire tugume nze tugume tebampaabira by the way tewali yali ampangudde mu musango buuza nze ndebe nasoma nabo babuuze tewali yali ampangudde nze mu musango taliiwo nti tugume twamusalidde omusango emyaka 3 gyemaze nga ndi mu byabufuzi tesigendangako mukomera nti naziza omusango babuuze nti walebudde gundi ate mbadde mu byobufuzi ebyakasameeme babuuze bonna naye olw'okuba nti abantu nze bantya nagamba ono mugezi bwajja akola bwati ne bwati ne bwati ne bwati kati ovola abagezaako okola kati oli yali awandika nga tategeera nze tugume sikola kalebule ku muntu tugume simala googera tugume twali gwe nali nsibye tugume sikola byaki ndabye gwagiwandika muleke oba kitegeera sirya z'amaanyi sirya nkwe era nze sisabiriza kyova olaba nze mpulira nga ntamiddwa abantu bangi omuntu n'akugamba tugume nategedde olina obuzibu mbadde njagala nkulabe naye nkubiraako ku simu ku ssaawa 9 n'okuba ku 9 n'atakwata n'okuba ku 10 n'atakwata enkeera n'akuweereza message n'abadde mu meeting ddamu nkubire n'oddamu n'okuba n'atakwata abantu abo mwantama kubanga nze mbasikoze eki nga namuweerezaayo akasente kamuyambe tewampeereza n'olwokuba nayogedde naawe ku simu obalaga tolaba n'essimu yenjirina ababbi abawedde bagiddomu bw'oyagala okumanya abantu abakola ebintu babeera bafere owulire babeera bafere namuwadde sente nakoze batya nadde njogera wano ne Butu Francis ne mugamba ogamba abantu tuwampadde sente wampadde wa nti yampa sente nolwaliro njogedde nga negundi waali ne mugamba Butu tompanga sente Franka Gasumba yagamba nti ye yankolako tampanga sente natuuka n'okumugaa yali aŋŋambye nti ngere ku ofiisi ne nga nze sigenda ku ofiisi kubanga sisabiriza sisabiriza oyo gundi ono minisita Baramu yes yagamba ensonga zatugume ze nzikolako takolanga ku nsonga zange tondiirako sente leka kugenda mu gavumenti ojjamu senogana ziwadde tugume nga tomwadde n'ekikumi ebbaluwa yiino twali yampadde yadde n'ekikumi n'eki taliiwo abo bonna tompanga sente Matovu tompanga sente Baby Cool tompanga sente bagenda bagamba nti bampa sente bandi baba bawase bazijja babbi bagenda bazijjayo ne bazijja kakati njagala abagundi bampaabirawo muli babbi lwaki mwogerera omuntu mwamuwa sente ez'obulwadde ndi mukufa twali yadde n'ekikumi kye mwampadde mugenda mugamba abantu nti mwampa sente mwazimpeerawa nga ndi mumbeera bweti tewali yali ampadde yadde ekikumi ne mu ddwaliro nze nasasuleyonna nze neesasule twali yali ampadde yadde ekikumi kati Kiwanda gwe nali njogerako yampadde ebbaluwa eno olowooza oyinza okwogera ku muntu bye twayogera nakuwa ebbaluwa kati olowooza ki nze nakoowa abantu
nakoowa obulimba, nakoowa obuyayi, nakoowa obulyake, nakoowa obubbi obufere. Okiraba n'ogenda ng'oyogera tugume twamuwa sente, tugume oyo omulaba fe tumuze mulabirira nze muwa kino naye nga neewange taweerezangayo yadde enkota y'etooke n'okukubira essimu oyo bebikuulu oyo nekate bebekuulu lwaki abeera nze kugambye abantu baffere abantu babbi Abitex oyo yagamba nti waliwo gwe yagamba kyali yagamba kwezi naye atukumi namuwadde emitwalo 5 tampangade n'ekikumi kati kwezi naye nakubeerawo be tukumi ne bakuwaata naga twakuwa sente tewaŋŋamba nga sirina siredde n'ekikumi kiralifu ngenda okutamu omukubira essimu tiyadda mugikwana lwaki oba ogenda oyogerera omuntu nze nakoowa abantu abo nze kubuulira amazima nabakoowa kati ffe embeera ezaffe ziriwo MS oli wano tulinda bulinzi kaseera tulyoke tubanyige tunyiga omuntu ogenda okuwulira tugenda banyiga tujja banyiga abona bapasita Kayanja mulya sente z'omuwa omusoro mukole fujo ku bantu ba bulijjo muwadye ebisiyaga nga mwe mwagala naye ekiseera kigenda kutuuka tugenda banyiga nze nkubuulira amazima tugenda banyiga kakati gwe ogenda okola n'olaba noga naye Uganda eno efaanana etya gwe n'osimba akeedi 10 mu Kampala n'ozinga apartments 20 n'osimba biki n'okola biki naye ate n'obubaate bw'abakaramoja nabwe ndoyagala obutwale ogwo mutima gwa kika kyobwo twakoowa fensi twagikoowa MS twakoowa ensi eno neguba mu lulu ndowooza mu lulu bubbi netobira mu linnya lyange tobira mu linnya lyange lwaki obira mu linnya lyange noga gundi namuwadde gundi ze muwa ate n'okola ensobi n'okwata emitwalo gye10 tokiraba message edo message zaso toziraba message zero twamuwa sente twakola ki babuto bwe batwe buto bwe nva kwogera naye buto yakuwanga kasente mabegako teyakuwanga ngamba mabegako nali wano twali wano n'ekibowa kibowa atera nnyo lyezize namukubira buto naweereza emitwalo 10 gyero gye yaweereza gyabuulirako ensi yonna nti kibowa nalyako etano etaano neso saazifuna naye nga yakola bubi nnyo uyo kimbo wataliwa uyo wali tuva kwogera nebuto alimba kibi nnyo nagenda kutuuka wa Stanley nga babuta akuwa sente zaaki nga Stanley kitegeeza buto yakubira Stanley namugamba nti omusajja muwapa oyo tugume ntayogera ntafuna sente sente azifuna tumuwa kati eri yefuula ye boosi yakola ki kati eno bw'oba oyogera naye ku simu yakulikodinga n'olyoka oyogeranga bw'olina ebizibu nga bwena tofaayo ngenda kumusolovinga owulidde alimba nnyo naye temuddamu nze temuddamu temunveeko nze mukole fujo lyammwe mulye bye mulya mubirye bigwe bwekitegeera naye kakati abantu ensi bagifudde oba ki owulidde ensi bagifudde nga ki abantu baweereza sente okuva eyo ebweru nibaziweereza nibazirya abantu n'omuntu ajjawo omutima okukwata sente zitali zize ze bamuwadde naziddako zonna abantu balina emitima emibi ate n'amala agamba awo tugudde oyo nze mbeera naye oyo buli kimu kimuwa buli kimu kimuwa era tabatawaanya nabatawaanya kakati nze nkooyo ebintu ebyo tulinda buseera biri tugenda buli gwe bayoola gwe baleeta kati muhoozi atandise ne bamagye nze ngenda okutandika ne basiviliyani tugenda kusiba ababbi zino sente zemugjayo eno tugenda kuzimbira abaana simanyi biki ne mutuuka eyo ne muzirya mugenda zisesema muziranye ng'obudde bukyalo omuntu n'ozimba ennyumba ng'erina fulo 7 ng'eri kuyiika mu 10 wayiika 2 olina ente emitwalo ebisenge 15 ogenda byebaka woteeri kiki abasajja balina emirulu egitategeerekeka ate n'atakomaawo n'agala atazimba amaka amalala n'atakomaawo n'agala waso gwe n'owasa abakazi 6 nga muno tanawasa gwe bunensi yona ogenda kugimalawo ku buli luguudo oluyingira n'olufuluma Kampala alinako omukyala naye tebakuta
ate era nejalagira asigala alokeera kakati abalala famanyi nti tuba bamanyi bagajja wakozesa biki simanyi fe n'omu atulemi naye bali n'abakazi 10 bali n'abakazi meka era tebamatira tebamatira era agenda eyo ekalamu gyeyo munda neyegomba era omukazi kakati ebyo nze kubuulira mujja kutuusa ekiseera ekisesema nga kano akaana kebagaye kebalidde ebisiya bakasesemi Uganda naye ebisiyaga nayo bisuse tugume simanyi lwaki bibadde mumakyaki baŋŋamba ate biri mu buno obutiimu bw'omupiira zino za akademi zino bubiri mu ekereziya mu makyaki mu mizikiti mu obwo bwa akademi obwo kakati omanyi waliwo kyakedde nga Seeka Gundi avuma ayombana ne Father Chibi ng'oli amugamba nti byemukola tebiriiyo nga Father Chibi amugamba tuveeko neze nga ŋŋamba sikwasiza Seeka naye mugamba nti abakatuliki n'abakristaayo muyitiriza obukodo muyitiriza obukodo katugenda mu kusiibuluka kyo kye baakoze ku Gundi eri baleese matabi obwedda abantu ge bawuuba amatabi owulire mwaka mulamba mu ngeri gy'okugulira abantu soda bamunywa ate amatabi be bagegulira se babakkiriza obwedda bagatunda so wakati ogenda okulaba tugamba nti mweddeko mwetereeze gwe Father ogenda otya mu kusaba ng'abantu bafiiriddwa ne sente zosolooza mu lumbe nazo n'ogenda nazo omanyi waliwo yangambye yatomedde Father ng'ali ku ssimu nga mubeera mu jjaamu oli ku ssimu ekifo kya buleti n'olinnyo omuliro Father ng'alina Land Cruiser pya mwana n'aginyiga emabega kati Father kye yakoze yamugambye ono saagala wona ba traffic tuvuga tugende ku kigo ne bavuga ne bagenda ku kigo n'amugyamu ndowooza emitwalo nga 5 naye omusajja yagambye omuvuka yagambye nti oyo Father afudde ku sente gaganyire sente anawaazireka naye era yamugyemu 5 omululu gukulaga nti adde okumugyamu sente bayitiridde obukodo bw'aba jjajja naganduula yadde ne switi okubatiza abaana oba okubasaako emikono yadde mulina okumuwa amafuta eggulo limu agamba tujja abantu 5 buli muntu mitwalo 5 yalya bubiri n'omuleeta n'atuukaawo n'amala okutuukaawo ate n'agira ate nemuwa sente zikola ki kyemisana mwe mukifumbye buli kimu kyonna bane tukooye obubbi tukooye bananga obufere tukooye obukodo yadde talekaawo yadde olw'ataano nezasolozeza kolozo nazitwala ate nemukuŋŋaanya amatooke enkoko nateeka mu buutu navuga ate banamoloka mu mwagimugulira mugisonda akati yagamba Mukama abeere nammwe mwena ne mumudiza nawe abeere bonna n'abawa omukisa n'abasiibula misa ewedde mugende emirembe ye n'atambula nagenda akunta n'agenda tubakooye bantu mwetereeze mugyewo obukodo nze mbaguulira abantu bajja kukoowa nno abantu bajja kukoowa bamanye nti buli kyomubabba mubasikamu ettooke mutikula mutambula butambuzi gwoze kubatiza abaana 10 okitegeera jangu nekipakiti kya switi kigula meka yadde notuwende ka switi baga Father yakatuwa nojja nogaanowakatuliki ne Father yatusanga tuwanula keddo n'amutujjako n'amutwala nayingira n'amuwa embisi yamuwa embisi kati okiraba yali mukambo nnyo balina empisa embi naye ekiseera kigenda kutuuka nze mbabuule tukooye Bishop Mulamba nojjaawo naye n'ogamba abaana bagenda okubatizibwa oba kusibwako emikono buli mwana asooka weeyo omutwalo 10 n'ekitundu tebasobola bakuwadde bali mu kitabo ne sente zoba tolina sente bakubatiza nze mu kanisa tulina enamba y'obweyamu obweyamu obuliba bwa buli mwaka naye nagenda n'endwala nagenda okudda nenoonya enamba yange neebula bwe nagenda okugira baga nti enamba eri 116 nembabuuza lwaki baga nti ate obadde towaayo nega nti ate ekanisa kati bagibalira mu kuwaayo era mu kuwaayo okitegeera kati singa kitegeeza singa sadda mu kanisa kuddamu kuwaayo nenamba bandigijje kati kitegeeza muli mu kanisa abantu abataliimu ate nga bali mu kanisa nga bo babajjamu tewalaba abalwanira obululu waneeno wano ekatu ono omugaga yani ntake ntake sebo
kati yabala ebyobugagga kanisa byeyina ino bikontrol gwe ngogamba nti omukuba akalulu mu kanisa bangamba yeta n'abasiraamu be balonda nga siba abo bonna bagenda kujja mu kakiiko kange wali nga ntudde tubabuuze ekyali kikuleetesa abasiraamu kulondera mu kristaayo kyali kiki naye njagala byabugagga bya kanisa kakati genda mukomera emyaka 25 ale sibasiba ntono mbuuzo n'emyaka emeka nti 7 nkongerako 23 giwere 10 kitegezo inafiirayo bakoba kujjayo nga oli kapuuti oleka kuzanya temuzanya mmwe temuzanya njagala tukome wano leero tukomye wano tukomere wano tukome wano tujja ko motugere ebigambo ku byobufuzi musajja we yafuluma n'ebirala naye katusoka tutambuze ensonga ajja kudda enseyo tandisa okumonyeka ensenyi zekyagulanye yena akati obugundi bulinga obuviiri bwebwe ayeta naba Kyagulanyi tanaba njagala kumaliriza naye mbagambe nti buli kyoze bwe mba njogera ku Kyagulanyi ne mugamba nti ki naye gye embazi naye gye yagenze maama ate tanaddukako wano yagenze mirembe tujja kuma tukole programu tubulire bulungi nnyo tujja gikola kataali awo omanye omuntu eyamanyiira okutuuka bona ne bakuba engalo nsubuga yakuba engalo Asani nga se kavule nakuba engalo yavaayo nga zonna zinuubuse amabavu yagenda mu ddwaliro nze tuguma okubisa ng'akuba bukuba engalo ezirigeza abagundi bali abanoozikoleye ayaye okuba engalo naye mugamba nsubuga leka kuba engalo zaabwere oyo g'okubira engalo mafiya si mwangu kakati nsubuga olwaleero ali awo oli yagenze Kyagulanyi tasobola kubeera mu Amerika nga talina bamukubira ngalo tasobola ayagala nnyo okumusuusa ateeka okusala amagezi gonna yagenda bamale okulayira wano akomewo ajja kudda kale wona abadde osinzira okubeera nga otabonako olwaleero